Ojanga gochazika. Ojanga ya chaziko. Wano wachiri bati bweza. Bweza. Doctor. Tuli bane Franche kino tule ku mukitala. Kitufu. Bweza. Akojja gochazi. More fire. Weyanze. Abantu wekutenga weyanze. Ababati. Bagenda sanyuse nnyo bannange. Sanyuse nnyo ono nga w'amaanyi okukola emirimu gya Kabaka nga ndi kujja. Awo nno omugaso gw'omulina gw'amaanyi okusinga ndoza mu kye mulowooza oba kye mumanyi. Awo nno mu kitange nsanyuse nnyo okulaba kojjange omuto Douglas Seguya. Mbadde ndudde okumulaba. Ne mugamba oludde okutuyimbira nga tuwoomerwa ebintu byo. Lwaki osirise nnyo kakati ekitono n'okikozesa okaddiye. Kati oli musajja muto kale nsanyuse nnyo wazze ne mukulu we. Ndowooza ku 14 n'atuwaamu. Ne tuwoomerwa obulamu. Ntukweyongeza n'okweyongeza mu nnaku endala ezijja. Kubanga tuludde okumuwoomerwa fe abaagala obuyimba. Ssaabasajja Kabaka yateekawo minisitule ey'abavubuka emizannyo n'okwewummuza. Abantu okwewummuza balowooza tugamba byagenda ku biiki oba kale byagenda mu konsati ng'eya Chameleone ey'olwokutaano olujja. Ekyo nakyo kituufu. Naye okwewummuza mu Luzungu it's an industry. Recreation is an industry. Si byagenda bugenzi ku biiki. Singa mujjukira emyaka ebiri gye twayitamu omumanga olw'okufuna ekifaananyi okubagamba nti nno okutambuza ekitone mulimu kubanga bano bali ku mulimu gwennyini era okumanya nti nno okwewummuzaamu oba mu Lungereza recreation si byakugenda bugenzi ku biiki. Mujjukire kye twayitamu myaka ebiri nga tuli ku muggalo. Abantu bameka abaabulwa emmere olw'okuba tuli ku muggalo naye ng'ate emmere baagijjanga mu bintu byakwewummuza. Ezo biiki ziriisa abantu bameka balya tulina kaweefube w'amaanyi terimba. Tukubiriza abantu mu byalo ebyo nabo balime emmwanyi bafune obwavu. Tolina njawulo mwe temulina njawulo n'omuntu akeera mu nnimiro yakwata nkumbi ng'okwata muzindaalo. Omuntu agenda okulima emmwanyi bw'atakitwala nga mulimo naye tafunamu. Bw'akitwala ng'omulimu afunamu. Era ndabye abalimi bayitirivu abagaggawadde naye munnabitone kye kimu. Olina okutwala omulimu ng'omulimu muli ku mulimu. Omulimu ate si gwammwe nga bentandise gwa ggwanga. Awo nno njagala kukoowola bannabitone bonna, abayimbi, abakubi b'ebivuga, abazinyi b'amazina, abayamba abayimbi okututuusaako ebyalo bayita production. Mbasaba bonna batwale omulimu guno nti si byakwewummuzaamu, si byakwesanyusa. Omanyi bannabitone oli bwajja ku siteegi tugambe nga Munnakatemba n'ayogera ebisesa tugambe nga bano bamawula nandrey okirabanga ekiri awo kyakuseka busesi. Nedda. Oba oyagala okumanya nti si byakuseka busesi genda ku siteegi naawe otusese onoolaba obuzibu bw'onooyitamu. Si byakuzannya. Abayimbi bano n'abudde n'ababasibako olukonkolo mubasaba sente nnyingi. Ababagala ne basaba sente nnyingi nabo bajje batuyimbire atufulumize ennyimba ttaano tulabe balowooza nti kyangu. Guno mulimu gwa maanyi nnyo. It's deep.
It's very serious work. It's a very serious industry. Kakati mu nsi nyingi okwewumuzamu gavumenti kuziyimiridde. Eggwanga erisinga obugagga America, essaza erisinga obugagga mu America bayita California. Naye California ebalira budget ya California ndowooza ebitundu oba bimeka oba ebitundu oba 4 biri mu kwewumuzaamu. Kati ebitundu ebirala biri mu zino bya IT nzakiyita mu Uganda bya tekinologiya kyekitundu ekirala ekinene. Then abazanyi ba ffilmu, abayimbi, abakola ebisanyusa bakomedi sente tizimanyi alina. Ebuyindi wano Nollywood, Nigeria, zemuzi kwafenda basinga Nigeria. Naye kyebatusinza Abanigeria bo bategeera nti gw'omulimu si byakusanyusa busanyusa bantu. Omuntu yenna akola omulimu n'atamanya nti mulimu nti gw'amaanyi kabe munnamateeka nga nze kabeera omusawo. Awo nno njagala bannabitone bonna be tulina mu Uganda bategeere nti bali ku mulimu. We want the artists to know that this is a job similar to a lawyer going to court to make presentations or submissions before a judge. That's how it is for all artists, be they the singers, be they the producers, be they the instrumentalists, all of them, be they the dancers. It's a job. And we want the arts industry to be professionalized. That's the only way we are going to realize profit, serious profit. We want these artists to be very rich. Because when they are rich, they enrich so many other people. Awo nno bwe munajja mu concert ya Chameleone Group-town, munaaba temuyamba Chameleone, munaaba muyamba mweka. Naye n'ekirala olw'okuba nti nno omusajja ekitone akirina amanyi okukikozesa, nkakasa nti munaaba lunaku lulungi tuggyemu engatto zino ezigendera ku masuuti tuteekemu ziri ezirya dance. Ndowooza nti tujja nsanyusa okubalaba. Ngenda kusaba kojjange Jose Chameleone naye atubuuzeeko oba y'anaatwanjulira abantu bayise nabo besitegedde. Kaakati bwe tunaamaliriza mbasiibule kubanga ku ssaawa 8 nyina olukiiko ate zisembedde nyina olukiiko olulala. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsooka okulamusa ow'ekitiibwa Katikiro wa Uganda, mukwano gwaffe, omuwagizi wa mizigo waffe, tusirimye akaddeko kitaffe. Okusookera nanya nkwanjulire kojjaawo Dagala Ssebuya Mayanja, big events, omukyala asoose okutegeka ekibulu kya Kirimaanyi Nganzi mu Uganda, manager Jibe, omukukekereza obudde nti bubuweddeko kitaffe, Nyanjula Mutima Robert Jackson Kuuke, manager Kuuke Jackson. Yes, sir. Yes, sir. Era ow'ekitiibwa oyo yasinga okundaga omutima omulungi. Ndaga nnyo omutima omulungi. Ujjadde olumu alemerera naye ogusinga mulungi, tulako wansi. Ono ye nnyaffe eyazaala ffe abaana. Oyogedde ku Palaso, oye mama wa Palaso. Oyogedde ku Ssebuya, ye mama wa Ssebuya. Oyogedde ku nze, oye mama waffe. Mama mwebaza nnyo mu maaso ga Katikiro, weebale kuva muzadde bifaanana ffe. Bw'ole tuyiriza mpisa natulaba bw'onaakudira ebyange kankekereze. Nyanjula mami waffe omulala, mama wa Bigi. Okibuuzamu ow'ekitiibwa, eno enkolagana gye tulina olwaleero tuli mu man empowerment. Bigi yajja n'antuukirira n'agamba Chameleone enkolagana bapromota bangi. Ndi mukyala nange nsoola mpaayo omukisa nebuuliriza. Era
Support yonna gye tulina tusubira mu bakyala abasuubira okuba nti manye abakyala babagamba nnyo nti n'okusigala ekabbaawo akutegeere kolerere akola ebyo birungi naye emirimu gigenda gikyuka kasita obanga osigadde mu nnono z'obukyala tiri kigaana tekola n'osuusawo okuggaawo. Mukama wayo eno kino ekigulu bakiyita legend gwanga mujje nkoze ebigulu bingi nga bwogaye twali katikati tutambula amawanga kino nakiyita gwanga mujje. Mu Buganda nsubira nti omulanga gwanga mujje guyina omuwendo mungi nnyo. Osobola okuyita abantu mu gwanga mujje ngo bayise olw'ennaku bajje gwanga mujje zensanze naye ono eggwanga mujje mpisa abantu balabe bwe tufaanana balabe tukola emirimu gyaffe balabe Obuganda bwe buyimiridde. Taata ziri musajja Muganda sijja kumalya budde butambula naye kasita otegedde ndikojjaawo byanyimirye mu kitiibwa kya Buganda nyibe ekitiibwa kya Uganda nyibe ekitiibwa ky'amawanga gonna mikwano gyaffe kibanda bayita ne baga nti gwanga mukola eki mujje. Katikiro neyanza nnyo obudde bwo bwatteeno neyanza ebigambo byo era bitwalira ddala ku mutima gwange n'obwongo bwange bigabane ne bavubuka bannange naye nga owekitiibwa Katikiro naye nina obubaka bwe badde nja butuma oba bwe badde nsaba ompisizeemu oba obusengejje. Abantu tuyitiridde okweyawula, abantu bakyalina mukwano, abantu balina eggume. Osanga omwana myaka 15 tannabatizibwa, osanga omwana yazaliddwa ennaku 5 tannawobeera linnya, kale tulinda akalira kaveeko naye ennono abantu bazivaako. Mbasabanga gavumenti ya Buganda mpita ku Katikiro waffe owekitiibwa mukwano gwaffe mukulu waffe gwe twagala ennyo tukwagala nomuzeeyi mubiyite ebyobusa Bobi Wine yakava wano juzi nange nzize wizaze n'abala tujja kubanga otwangwire omukulembeze obulunga mutukwagala. Musaba nnyo mwenna bakwale bange batukwata ku kamera zammwe mujjukize abantu okujjukira ennono zaabwe, abantu okujjukira obuva bwabwe, abantu okuba abalungi. Olulimi olulungi luvamu ebigambo ebiki abantu tuddemu tukwatagane. Katikiro aŋŋambyeko katambi keyalabye kesagala kwesibako mwakalabye nammwe naye mpisa mbi okuva sayidi eno n'empisa mbi okuva sayidi eki endala. Lwaki tetukyalina kabuntu tetukyakwatagana? Katikiro abantu basanga omwana agenda okusoma ng'atudde mulandi kuloza inaamuyitako ng'ate dda baavuganga abasomi banange obwasseruganda bwetabirwa mu Uganda yaffe. Ebyabakulembeze Mukama yabalondanga abakulembeze tubaleke tubasabire batutuusi balina okukola ki batutwale n'abakulembeze basaba mwesibe nnyo okukwasaganya abantu olwasa kujja kukulembera abantu nga bali matabaga bayawukana. Katikiro mbeera ku gurawundi abantu bayawukana osanga omwana omuto ng'aguma omuntu omukulu n'osanga omuntu omukulu ng'ambegana n'omwana omuto. Mbeegayiridde nnyo Katikiro obubaka obwange bwededikirira show yange eno is peace, love and unity. Bajja tubuuza ekisembeyo kano Obuganda butugamba nti bajjajjaffe baali baweesi, bajjajjaffe baali batabaazi, bajjajjaffe baali bagezi. Mugenda mukyala bajjajja b'abantu tuliswala baliga nti bajjajjaffe baakola ki? Bajjajjaffe baali bakubi ba ndongo, bajjajjaffe tebaafaayo. Bakwano bange nambakubiriza tukuyitibwa obujjajja obuliddako mu mirembe egirikola ki egirijja. Njala omulembe gwaffe omulembe omutebi, omulembe ogwa nga tuli bakabi obuzajja naye obwakabi bwaffe wabulabi mulembe egirikola ki neyanziza nnyo neyanze. Kurumba. Mwebali kujja mwetise kujevuga netu kikulu. Mwekivuga salukale etise. Weza. Tendera ya familia ya Maria. Oh. Familia ya Maria.
era ntegeeza nti obuli wali amanda mudala ndagenda wansi ku madaala ebifaananyi bagenda kuyimirira wesike mwemaga bagenda kuyimirira wantu wamala mudde mabega tubalansinge emabega eyo gyono obikwatira kamera kale mama jangu tuteeka omukono mu maaso